Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Waffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Kusisimka n'omukunja nakachwa ne amotu mu balambuzi. Nyabo nze bampita mukunja wa Beat FM tuli wano mu program sisimuka wangambye kubireko. Ese mukunja. Nabwe nyine kizibu cyane ne ontase muko. Tulina brother Waffe. Tulina brother Waffe. Mukulu Waffe. Tulina mukulu Waffe. Naye mpulira mbu ayagala mama waffe omuto muganda wa maama wangi ayagala ne mama waffe omuto mpulira abantu webagamba teyamwagala. Maama wo akuzaalira ddala naye amuzaalira ddala? Ye mbuno beeyagala. Okakasa? Mbu beeyagala. Maama wo oyo maama wo omuto si mufumbo? Mufumbo. Bannange nga ono gwayagala sister wa maama wo taata we y'omu ne maama we y'omu? Ye muganda wa maama waffe ddala ddala. Naye mbagala. Kati kyemale njagala okutegeera oba kituufu tuli wano ne maama twagala kumanya oba kituufu. Muli naani? Ne maama. Kati maama lwaki omuteeka mu bino? Nazi ne maama yaba yakimanya kuba naye akiwulira. Kati brother wamwe yaani erinnya? Ye Robert. Robert? Naye gwe maama waali mujje mu bino. Ne maama yaba yakimanya, fena twagala yakimanya. Kati brother wo bw'anaamanya nti gwe wakikoze ne maama n'akitegeera? Era saagala akimanyi naye ffe twagala kukimanya nga takitegedde. Kati olwe mukimanya mukole ki? Tujja kulaba era nga famire tulabe ekiyinza okuddako. Bannange ayagala muganda wa maama wamwe abazaalira ddala? Ye oba si mufumbo maama wamwe omuto? Mufumbo. Mpaako ku maama? No, maama toyagala naye ajja mmutegeera singa anaaba ng'ategedde nti tumutegedde. Kale kati bw'onaayogerako naye? Yaani mpozi omulenzi? Ye Robert. Kale beerako ku simu tovaako. Kwendi. Temwogera? Kale Bire FM ekitabo ky'omuziki ku 96 ne 0 Masaka musirike tulabe ekiddako. Hello? Yes? How are you? I'm okay, how are you? Oliwa? I know you. Robert? Robert go cool down. Never nice. Aha. I'm going to stick on my way up a number. Sure. Sigo wezana. Oliwa? Lwaki ombuuzirize nagobadde okubiddaani? Maama, kwesonyiwa ekirabika oli mukambwe wanyiiza ekiro. Kale bera bulungi. Kale baby.
nawe tonzijjako nze Robert lwaki onzijjako nze Robert lwaki onzijjako nze Robert lwaki onzijjako ekikulu naawe wantama tomaitazo olina kunkubiramu ssimu Robert nze ndi mukyala mufumbo okimanyi naye nonkubira essimu saawa za kiro oli mu kunkubira ssimu kiki oyagala kuntabula nabba wange ogenda kumpaza nziramu ogenda kumpaza oyagala bintu byakwewola olutaba kwewola oyagala kubeera awo yakunyononera budde tonyononera bufumbo bwange ndowooza okitegedde okitegedde nziramu ogenda kumpaza bannange ng'oyogedde bingi kikulu oyagala byakulyamu buli oyagala dde kati onkubidde ng'oyagala ki oyagala byakulyamu otambula ogende badde oyagala ki nedda mbadde njagala kumpolayoko emitwalo 10 lira emboozi zo zakuwola kwewola kumpolayo mbadde nina gye njagala okuweereza nze ndi mukazi mufumbo zino essaawa tebankubira ssimu bannange kati tukole tutya ndeka naawe naye banna tuli kuki nze sibitegedde bimbuulire awo bitegedde omwana ali ku nnyina omuto omwana ali ku nnyina omuto naye ne maama naye ojjako otya akawakaleega n'okakubawo MUBWENZI was a person bannange yali badde ani mu studio wano yali badde nkugambye sikitegera mu studio wano tuliwo basatu era yandibadde omukumwenzi nga nasoma MUBWENZI was a person mu studio muno yali badde ani bannange naye kakati gwe maama omuto nawe ne weeyambulira mutabani wa sisitawo kibi nnyo tekubaako ttaala anti bulira okusisimuka n'enkunja nakacwa ne amotu mu balambuzi Endobeso mugiwulidde muteesa mutya omwana ali ku nnyina omuto ate ne nnyina ali mu kuwaana kino kikulu mukunja namotire nakota mwasize mutya amanya mama jjolamu wane maganjo katooke bannange omukazi nga malayo okwana otya mutabaniiwo n'omwana nga malayo okwana otya nnyoko bannange ensi egudde eddalu Endobeso nenjiweeza sisita wange Betty Nakabaale bwayise omwani wange Peter Kaweese Sembabule abaana bange Joero Maaka Andrew Brenda Banesha Jeremy ne Raymond bonna bateeseeko ne mama Emma maama teyagenda ku kizaala gumba tolabira taata bikwatirako akasimusimu asuze mutya Yesu anaatera okudda Endobeso njiwulidde bulungi naye buli muntu yeenenye kubanga Katonda anaatera okomawo ebintu ebyomuzizo abantu bye batandise okukola mu nsi eno gye tulimu abooluganda Krismasi neetuuse buli muntu yeekuba mutima buli muntu yalowooza nnyo nga tonnabakola kintu odde otya ku mwana wa muganda wo mazima ddala omwana wa muganda wo nga mwava mu ndeemu n'otandika okumweyambulira n'osalawo omwagale ate oli mukyala mufumbo mukazi gwe kyokoze Katonda tali kusonyiwa Mukunja yesebo wewale kuweereza kale bampita Masembe Jjungo wano makanika wano ku kyuma yesebo nakawuka enkuba etonnya nene etonnya kakati naye nze kyenzudde oyo omuvubuka abadde tannagenda wala nnyo ali mu kumubeeba bubeebi ali mu kumutawaanya mukomooko nze nasazimwenu kakanyalwanda nkolera ku bifoze ekkosobo naye bannange tulagawa bannange si byangu maama obadde omugamba nti nja kuwasa obulye maama kyaveevenga naye bannange Uganda yaffe ndowooza owulidde buli muntu yenna akitidde ono omukazi Mukunja yes webale kuweereza kale nze wasa bodaboda Kakola
naye munsi mulimu bizolo kati nnyoko yennyini gwomanyi nti yadda ku nnyoko omudda wange omweyambulira nkugambye mbu bajjako ettaala Mooti bw'agambye aha Mukunja Nakachwa n'Amooti mwebale kutuweereza ono Florence Kerungala wano ku Masaka naye bannange tuli kuki oyagala otya maama w'omuto bannange abeera maama wo ekituufu babadde beeyagalira ddala ebyaddala naye kati omukyala yabuuse omulenzi ayagala kulyamu buli yanza Florence Kerungala mu byango wano ku Masaka abasimu batuweereza nze nasayishadde wano mu buto ku bulongo tibannange n'endobeso bannaye gano mawuuno banna nze maama nnyo aboozi maama n'omwana kale bannange biswaza ndobeso eno gyozako maama wange mu buto ku bulongo wamu n'omwami wange omulungi Innocent mwagala nnyo endobeso giwulidde mawuuno nti maama nnyabo bigula daddi Mukunja esebo bali kuweereza gwa kale sebo nze bakikakase pulezidenti wa kola zifula mu kansala ddako olubagasi yakabonero sepiki mwe bale tuweereza bulungi bwe mutyo naye ago sima mukirano nkugambye okukola ekintu ky'okweyambulira omutabani kino kiyiseewo bajoga bajooga